Mu kisenge kino ekirongosezebwamu mubaddemu abantu abasukka mu 10 era nga buli omu alina omulimu omukulu gwakola okulaba ng'okulongoosa kugenda bulungi. Bakira obukugu n'okwegendereza bye biri mu kisenge kino mwe tukkiriziddwa okuyingira. Naye kye bwe tujjako sikiini oba gye tuyita scalp, then tukutuuka kugumba tukolawo hole gye tuyita borehole ne tudrillinga tujja kwegumba then ne tutuuka we tutuuse. Ono abadde mukyala ng'ekizimba kyamukwata mu bwongo ku ludda olwa kkono era ne kirumalamu amaanyi nga lubadde lwasannyalala. Abasawo bagamba nti abalwadde abalumbiddwa ekizimba mu mutwe bafuna ebizibu eby'enjawulo okusinziira ekizimba we kikutte. Okusingira ddala omutwe bwe guluma n'obwofuna panado tekuyamba. N'ekirala okusinga singa emitwe eruma baagala okusesema oba nga basesema, then okugwa ensimba okwesika, obutalaba bulungi, kulaba bintu bibiri. Ebimu ku byuma eby'ekikugu bye bajja nabyo era ne babitonerera eddwaliro lino biyambyeko nnyo mu kwanguya okulongoosa kuno okutali kwangu. Engeri y'okulongoosa okw'ekika kino gye kuli okuzibu kati ng'ono gwe bali mu kukolako ng'alina ekizimba ku ludda olwa kkono kugenda kutwala essaawa 4:2. Kino kigenda okukosa omuwendo gw'abalwadde abalinze okuyita mu kulongoosebwa okw'ekika kino. Abalwadde 2 be babadde balongoosebwa buli lulongoosa mu bisenge 2. Abantu 30 be basuubirwa okukolebwako wiiki eno w'eneggweerako. Buli mulwadde singa abadde takoleddwako bwereere yandisasudde obukadde obuli eyo mu 10. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.